empya. Esookera ddala basaasideko nnyo abafunyemu ebizibuzibu, abafunye essanyu ate nammwe nsanyukidde wamu nammwe. Mwebale nnyo, mwebale ddala okulaba nti mwafunyemu ku ssanyu abaawasizza, be baawasizza, abayanjudde, abayanjuddwa, nammwe mbaagalizaako nnyo okuba nti bintu byatambudde bulungi. Ne waffe Masaka olunaku lwa jjo twabadde ne show y'omuyimbi Gravity Omutujju, yabadde eri ku Maria Flow. Era wezaageredde okuwera ssaawa ndowooza nga ekiro omukulu gwali agenda maaso okuba nga atukuba omuziki. Naye ng'okujja wano nategeddeko amawulire nti yasoose embalala n'amala najja wano. Ekisookera ddala sinjadde okwogerako y'engeri issu gye yatambuddemu. Yo teyatambudde bulungi, nsooka omusaasirako olw'embeera ey'enkuba. Kuba yagiguddemukko, zaagenze okukola sandooza nga mu 10 obudde akafuuyirize kaayisizaamu kaawo, obudde ne busiiba nga bwa mpewo. Gye byaggweredde nga nagenze okutuukako ku Maria Flow ssaawa nga 5 awo. Ebyaddala nga abantu babuze kubanga obudde bwadde bwa mpewo nnyo nga teri muntu asobola kuba nga oboolyawo awalirizibwa okuba nga ajja, kuba nagenze otuukamu ebyaddala nga abantu batini ebyaddala ennyo. So ng'ate era nategeddeko amawulire nti show yasoose embalala era nga nabo bambi enkuba yamuguddemu. Okakana nga show y'embalala ate yo yabadde nzibu nnyo okuba natuuse okufuna amawulire galaga nti n'okukola tebaakoze lwa nkuba. So n'olwekyo akakubako kabadde kayitirivu nnyo mu ngeri emu oba endala. Naye guno si gwe mulundi ogusoose ng'oggyeko ekyenkuba nti waliwo emabegako lwe naye interviewingako Gravity Omutujju. Ne mubuuza ku show yali ndowooza ya mbuzi zaakutudde. Masaka teyatuwawo extra. Ng'emu ku nsonga ze yawayo yagamba nti Masaka temwagala. Abaali bawuliddeko bulungiko ku eyo interview. Masaka nnyinza sijja kitwala nti nno oluusi eyinza okuba nga teyemwagala. Wabula oluusi oba oliawo nze zino ze zimu ku nsonga ze nsaba abayimbi abamu okwesotingako nga tuleetako extras eno. Esookera ddala muyige okukozesaako ku bantu abawaka. Ekyo kimu. Muyina enkola oluusi oleeta extra eno n'odeddira MC n'omweyagala omugye e Kampala ng'oggyeko ekirala ekyo nti ojja kwesiŋŋana nga shows ezimu ezibeera e Masaka ezibeera successful, abantu abo beeyambisa nnyo abantu ba wano ku ground. Najja n'akwebuuzako naffe ne tubeera engaged mu shows ezo. Naye abamu muva eri buvi gwe n'oleeta omuntu MC n'oyagala omugye e Kampala, posters n'ozigye e Kampala, abagenda okukola drive n'obajja e Kampala, abagenda okwegamba buli kimu ekikola n'ojja bugize nakyo. Ne mubulamu okusabirwako emikisa gya wano ewaffe. Naffe twagazisa ekintu nti ebimu bye bibaleetera obuzibu ne shows obutabeera successful. Abamu ne mutuuka kitwala nti Masaka tebaagala. Tejja baagala nga temwagadde bantu bawaka. Muyige okwagalako ku bantu abawaka, muyige otuwa ku mirimu. Bw'oba tuwadde Madimbuko okukolerako bwe musifulayo omuntu omulala. Ogenti amunengo naffe tubeere nga kugamba show erimu omukisa ogwawaka. Kwegamba tubeere nga tubasabidde. N'ensonga eyo mujja tulowoozesa nti bwe zituuka ne zibasala tujaganya kubanga mubeera mwe muddira buli kimu temwagala kutuwa ku mirimu. Naffe ng'ate tubeera kwe tulya ku mirimu ku gundi ezo ku shows ezo. Bangi kumu abayimbi abamu tukuba ne music wamwe nga tompadde na lwataano. Era ng'ebyaddala bakubuuzaako nti Madimbuko ebbanga lyakoledde ku radio n'ebbanga lyakubidde music wale mwaddeko nusu kikumi nga tokimpangako. So n'olwekyo abamu mujja tukutuleera nga show bwe kusala tujaganya nga tubula kusimba bitooke. Bujja n'otegeka nga ku Maria Flow, bujja n'otegeka wantuwa nga bw'otofuna muntu tusiiba tujaganya nga tukuba ngoma kubanga temwagala tuwa mirimu. Ekyo kimu. Temutwagazisizza shows zammwe. Gwe n'ojja buzeeri show n'ogiteekawo nga nange omuntu omwono mu town simanyi nti show gy'eri. Otegeera nga sigitegeera. Bw'omala ogiteekawo n'otogambako nti Madimbuko nkolerako bw'oti ne bw'oti nangirako bw'oti ne bw'oti. Akalango nga katekewo bw'oba kataddewo nkolerako bwemusi. Naffe kwegamba tusobole okwagala shows zammwe mwegendereze nnyo nti abantu abamu abafuna abantu e Masaka batuteekamu shows ezisinga eziri successful batuteekamu nga ffe abaana abawaka. Tulina obubadde bwaffe ne tutambulako mu bbala ne tulanga abantu ne bamanya. Naye show yabaddewo eya Gravity Omutujju nti ng'oggyeko enkuba naye n'abantu bennyini show babadde tebagikola babulamu okugitegeera. So kyenjagadde okwogerako olwaleero nti abantu abategeka shows e Masaka muyige okuteekamuko abaana abawaka. Bw'oba tewadde Madimbuko tulinayo abaana eno, tulina ba MCs abalungi, waayo omuntu omulala kubanga yabajja kuŋŋamba nti kwegamba show zibeeremu emikisa egyawaka
zibeeremu okwagalwa abantu abawaka nga bazirimu naye gwe notuka okutegeka show nga n'omuntu yennyini w'e Masaka atagitegeerako olwo lwennyini. So eyo challenge y'amaanyi nnyo muyigo tuteekamuko naffe tugagala okukola. Abamu ku mmwe abayimbi temutuwangako na ku ssente n'ebbanga lyenkubidde oluyimba tompanga yadde nusu 10 otegese show ng'eyo tontegeezezaako tompadde kalimu kati nze mbangera kubeerawo ntya. So bwe bityo bwe byabadde teyatambudde show bulungi. Sijja gamba nti tujaganya, sijja gamba nti tuli biki oba twasanyuse nnyo oba tukoze tutya, naye bw'otuuka okulyanga amasimu buno onakkubira olyakubira show yatambudde etya, waba waliwo challenge nga y'amaanyi nnyo. So kenjagadde okwogerako muyigo tuwa emirimu ffe abantu abawaka tubasabire ku mikisa nti enkuba ne bwe bateyali tonnya oluusi era abantu bandikubuuze kubanga totaddeemu bantu bawaka abantu bazze bagoberera obulungi ennyo show ze Masaka.